Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abakumye nange n'akuuma. Nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna wano ku YouTube channel yange naawe Yesu abikula ebyama. Amosi 3:7 somayo olabe si bigambo byange. Abooluganda Mukama yeebazibwe mbaagala mwenna basubscriber bange n'abatannaba mu kikole mukone ku kadde mukoneko ku kaddaako mukoneko emirundi ebiri musobole okufuna notification nga nsuddeyo ka video. Bannange Sunday ennungi mubulikeeyo mwenna abagenze mu kusaba mwebale kusinza Katonda mwebale kumwagala agamba sigamba nga kozadde lya Yakobo okunoonyeza obwereere. Abooluganda Mukama yeebazibwe ebyo ebigere by'otambudde olwaleero ng'ogenda mu kyaki okunoonya Katonda si bya bwereere empeera weeri nnene. Abooluganda Mukama yeebazibwe kati olwaleero ngenda kusomako naawe tugenda kugabanako ekyawandiikibwa kiri mu Ngero 22 olusooka mpaka ku lw'omukaaga. Wagambye watya erinnya eddungi lyakulonderwa okusinga obugagga obungi n'okuganja n'okwagalwa okusinga ffeeza ne zaabu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Olwokubiri ne lugamba lutya omugagga n'omwavu balabagana Mukama ye yabatonda bonna. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Olwokusatu ne lugamba lutya nti omuntu omutegeevu alaba akabi ne yeekola ki ne yeekweka naye omubambaavu oba atalina magezi ayita buyisi n'afiirwa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tugenze ku lwokuna nti obugagga n'ekitiibwa n'obulamu y'empeera y'okwetowazanga n'okutyanga Mukama. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Obadde okimanyi ekyo ekiri mu kutya Mukama? Obugagga n'empeera obugagga n'ekitiibwa y'empeera y'ekyo ekiri mu kutya Mukama Katonda oba okwetowaza mu maaso ga Katonda. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kankaddemu nti obugagga n'ekitiibwa n'obulamu y'empeera ey'okwetowazanga n'okutyanga Mukama. Tya Mukama muganda wange ove mu bubi kola obulungi mukwano Mukama osooka empeera gy'akuwa mu kumutya n'okwetowazanga mu maaso gagamba ndibagulumiza abo abeetowaza naye gwe ayeetowaza Mukama akukkakanya alwana n'ab'amalala. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ne tugenda ku lwokutaano lugambye lutya bamikwano. Olwokutaano lugambye nti amaggwa n'ebyambika biri mu kkubo ery'omubambaavu. Owulidde mulokole akuuma emmeeme ye alibeera wala kuuma emmeeme eyo bibeere wala mukwano. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mbaagala nnyo nno era mufune omukisa ogw'amaanyi nga muwuliriza ate nga mukomentinga era nga musharinga. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kaakati tugenze ku lw'omukaaga ewali ekinyusi. Wagambye watya manyizanga omwana omuto ekkubo erimugwanira okutambuliramu awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abange ekibuuzo kiri eyo gy'oli omuzadde agenda okuzaala nkimanyi nti leero eriyo afuuka omuzadde n'enkya muzadde buli muntu yenna muzadde kubanga buli lunaku oli muzadde ate buli mwana yenna gw'osiŋŋana mu kkubo osobola okubeera muzadde w'omwana yenna ne bw'oba tozaalangako manye essaawa yonna ozaala oba olunaku lwonna ozaala. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ekyawandiikibwa kigambye mu Ngero 22 olunyiriri olw'omukaaga nti manyizanga omwana omuto ekkubo awo newankubadde nga akaddiye talirivaamu n'akatono. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abange gwe omwana owuwo omumanyiza ki? Omumanyiza kukoowoola mizimu oba omumanyiza kugigoba? Omumanyiza kukoowola Mwoyo Mutukuvu amubeere oba omumanyiza kuyita jjajja ddungu amuyiggire obulamu? Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bambi manyiza omwana omuto ekkubo erimugwanira otambuliramu tagenda alivaamu ne waliba akaddiye. Amazima gennyini alibeeraawo n'agamba nedda maama ne taata baŋŋamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu oyo gwe ŋŋenda okuyitanga oyo gwe ŋŋenda okukaabiriranga kubanga Baluumi 10:13 agamba nti buli alikabira erinnya lya Mukama alikola ki? Alirokoka. Ye abange kati onaamukabirira otya nga tumumanyi? Omwana tasobola kaabirira Yesu amuyambe nga gwe wamumanyiza kuyita mizimu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bannange nsaba Omwoyo Omutukuvu ababukkirire Omwoyo Omutukuvu ababikkulira ekyawandiikibwa kino mutegeere kyentegeeza oba Bayibuli kyetegeeza sinza akyogera bannange Bayibuli. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Temunkwata bubi naye nga kitugwanidde okuza abaana mu mpisa ennungi. Omwana ne bw'oba si gwe omuzaala bw'omusanga ng'aliira mu kkubo mugambeko nti munnange batuula wansi ne bamala okulya ne balyoka batambula. Omwana bw'aba atambula ng'azannya akapiira mu kkubo mugambe munnange okyayinza okukoonebwa emmotoka oba akagaali oba pikipiki akapiira kazannyire ewaka. Okwo kwe bayita okumanyiza omwana ekkubo erimugwanira okuyitamu. Omusanga avuma munne mugambe nedda Mukama Katonda ekyo takyagala eky'okuvuma banne.
omusanga avuma bazadde be mugambe nedda bannange abazadde tebabakola taata ne kitawo ne nnyoko musangamu ekitiibwa omwana akuboggolera mugambe nedda munnange Yesu ebyo tabyagala kwegamba omwana omukuze mumpisa ennungi ey'obwakatonda omwana abeere ng'abala ebibala ebirungi ebiri mu Bagalatiya 5:2 abooluganda Mukama yeebazibwe abampeera omukisa nga muwuliriza abampeera omukisa nga musharinga nga mukomentinga nga musubscribinga abatannabakikola abooluganda Mukama yeebazibwe abanjagalira ennyo Mukama abankuumire abankolera obulungi obutagambika mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna akuuma atakuumira mpeera mbaagala bamikwano nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Haleluya, amen.